President wa FUFA yinginiya Moses Magogo avuddeyo n'ategeeza nga batayinza kwejjusa kuwagira Sepp Blatter mu kalulu ka FIFA akaggwa. Bino Magogo abyogeredde mu lukiiko lw'abamawulire olutudde ku kitebe kya FUFA Mengo mwategeerezza nga Uganda bw'erina bingi byeganyuddwa mu kulembeza ba Blatter. Magogo annyonnyodde nti okuva Blatter lwe yatuula ku ntebe ya FIFA mu 1998 Uganda y'emu ku nsi enneekuseerezizza eziganyulwa mu bukulembeze bwe. Wano wagattideko nti amawanga ga Africa, Latin America ne Asia ge gasinga okuvaamu abazannyi abaliikiriza ttiimu za Bulaaya y'ensonga lwaki Blatter abadde ategeera ensonga zaabwe akalulu azze akawuuta buva. Is that after the election, it has been properly demonstrated that anybody who wants to become the president of FIFA must address the interests of Africa. The beauty about it is that the interests of Africa and Asia and some countries in Latin America are the same, and that's the majority of the voters. Agasseeko nti baakuwagira omukulembeze yenna n'avayo n'alaga nti Africa wakugissa ku mwanjo mu nteekateeka za FIFA oluvannyuma lwa Blatter okulangirira nga bw'alekulidde ku lwokubiri lwa wiiki eno. Ku nsonga ya Blatter okulekulira, Magogo agambye nti kirina we kitadde Africa mu kalulu ka FIFA era asuubira abakulembeze bonna banajja bamanyi obuzito bw'akalulu ka Africa ng'okukafuna balina kusosowaza nsonga za Africa. Ku nsonga ya bannamawulire abanaasakanga amawulire ku ttiimu y'eggwanga mu mipiira egitali gimu okwewandiisa mu butongole ne FUFA, agambye nti balubirira kulaba nga balongoosa enkola yaabwe ey'emirimu n'okubanguyiza nga bakola emirimu gyabwe. Frank Sirugo, WSTV Mengo.